Afrika n'eryanyi ly'emmundu kimu ku bisuubizo abatannawambibwa nga bakunadde nga lumonde mu kikata olw'obutamanyi gavumenti ky'edda kuwambibwa era amawanga abakulembeze gye beewaŋŋamizza mu buyinza bakeesa lukya. Okuva mu mwaka gwa 2020 gavumenti okuli eya Guinea, Chad, Mali, Sudan eya Khartoum ziwambiddwa. Saaka ya Burkina Faso ebadde ekulemberwa President Roch Kabore ekyasembyeyo okuwambibwa ku Sande ya Sabbiiti ewedde nga n'okutuusa olunaku olwaleero amagye agawambye tegoogera wa Pulezidenti gy'ali. Amagye okuwamba gavumenti mu bitundu by'obugwanjuba bwa Afrika kizzeewo oluvannyuma lw'akalembereza akabaddewo akakomekereza abantu ba bulijjo okuvuunika gavumenti mu mambuka ga Afrika mu kyatumibwa Arab Spring. Kati abakugu mu kutunuulira ensonga z'ebyobufuzi n'enkolagana y'amawanga omusango bagusalidde abakulembeze mu gavumenti ezize ziwambibwa olw'okulemererwa okunywerera ku bye basuubiza abantu baabwe nga baba bapeerereza okubalonda. Omululu gw'okwagala okwenywereza mu buyinza n'okwagala okufiira mu ntebe. Bintu bingi nnyo bye basuubiza. Tujja baddiza okusalawo, tujja kuddiza eri abantu, tujja kubeebuuzangako, mwenna mujja kuteesa, mujja kulonda, mujja kukola ki. Naye ate bamala otwala obukulembeze, bamala okutuula mu ntebe ne beerabira. Omuntu ajja nga alina programs nnungi nnyo naye wa emyaka 5, 10 oba 2 naye bw'amala okubeerawo egyo emyaka ate entebe neewooma nnyo n'ayagala agifiiremu. N'olwekyo nze ndowooza erimu ku ddibu eriresewo ab'amagye bano okubawamba. Okusinziira ku Haji Yasin Sekamatte, bannansi ba Afrika kano ke kaseera okulwana okukomya obufuzi bwa bannamagye olw'ensonga nti bumu ku businza okuza Ssemazingo n'emabega olw'enfuga yaabwe tagoberera mateeka. Ate n'ekyala constitution zono ze badde overthrowing nga ne bagavumenti bakwata babadde balina ba vice president nga ne constitution zaabwe ziraga nti president bw'atabaawo vice president yabeera. N'olwekyo kikulaga nti omutima gwe bakikoleramu si gwakutereeza wabula nabo babeera baliggulidde nga baagala okutwala obuyinza. Dr. Annie Abaho, omusomesa w'ebyobufuzi ku ssettendekero Wankumba, amagye okuvuunika gavumenti abantu ba bulijjo be bakafiiramu kubanga buli ajja asuubiza ensi n'eggulu. Kyokka emyaka bwe gyeyongera ssemateeka ne bamufuula akapapula ke bayuza buli we baagalidde abantu ba bulijjo ne basigala mu kuwoloma. Ng'ayogera ku lunaku lw'ameenulwa NRM olunaku lw'eggulo, omukulembeze wa kuno Gen. Buhabulwa Museveni yakowodde abakulembeze ba Afrika okutuula bunnambiro banogere ekizibu ky'okuvuunika gavumenti za Afrika eddagala olw'ensonga nti kiza Ssemazinga mu ddubi gye yava emyaka egiyise. I would like to really invite the African people, leaders, to sit down and we exchange views on how to build strength in Africa. Otherwise, what's happening now is going to take us back. Kyokka abatunuulira ebyobufuzi n'enkolagana y'amawanga bakakasa ng'omukago gwa Afrika tegukyalina kye gusobola kukola olw'abakulembeze buli omu okuba n'ebyakkiririzaamu ebibye omuli abalwana okutambulira ku demokulasiya w'amawanga gye bava abalowooza nti entebe balina kuzifiiramu ssaaka abafuga amawanga ng'amaka gaabwe. Nti abamu batambulira ku ssemateeka, abamu ssemateeka bazivaako, abalala bakola nfaayo ki, abalala baluddewo nnyo. Ssemateeka kiringa kitabo kyabwe bakikyusa leero peegi enkya peegi ndala. Nze ndowooza ensi zonna zandibadde ziteekawo enkola eyo demokulasiya olw'okuba nti omukulembeze wajja mu buyinza talaga ssuubi lyakuvaako aba ateekawo embeera esobola okumulwanyisa. Kyokka wadde omukago gwa Afrika gusobola okutuula ne wabaawo ekituukibwako, Dr. Abaho alowooza nti era ebinaasalirwawo tebijja kuteekebwa mu nkola ekyongera okunafuya omukago guno. African Union eyinza okufuba naye implementation of ebyo byebeesazeewo bisinziira ku muntu azze mu buyinza. Bo bannabyabufuzi bawadde endowooza zaabwe ku kiyinza okukolebwa okumalawo embeera eno. Waba yina emmundu eyo esobola okutta omuntu ne basalawo okugenda nga bawamba ggwanga ku ggwanga naye nga bw'obitumya byonna si lwa bulungi lw'Abafirika naye lwa bigendererwa byabwe ng'abantu omulugube n'okusobola okugaggawala ennyo obugagga obutagenda kubayamba. Omukago gwa African Union gwajjamu omukoosi olw'okuba nti ebirowoozo tebikwatagana. Mulimu ensi zi Cameroon zino, Equatorial Guinea, endowooza yaabwe endala yamusibira mu bbwa kati eyo tosobola gigatta n'ey'ekirema owa Zambia. Sesanga batte BBS Telefayina Ageesigika.